Alright, breaking news. Omu ku bannamateeka ababadde bakola ne Ssaalongo Erias Lukwago mu musango gwa Kano Kizza Besigye ne Obed Lutale amanyikibwa nga Martha Karua munnamateeka okuva mu ggwanga erya Kenya agaaniddwa okuyingira mu ggwanga Uganda bw'atuuse ku kisaawe Entebbe. Okusinziira ku getufunye nga gava mu Uganda Law Society ku mukutu gwabwe ogwa X, Uganda Law Society etegezedde nti breaking Dr. Kizza Besigye and Obed Lutale's lead counsel Honorable Martha Karua SC denied entry at Entebbe International Airport. She has been ordered to return and given no reason. Honorable Martha Karua was accompanied by Law Society Kenya President SC, who was only allowed okubanga ayingira mu ggwanga Uganda. Gwe ssebo banyabo atulaba ku mukutu ndi wano okutegeeza nti olunaku olwaleero Erias Lukwago eyavunaaniddwa omusango gwa misprision of treason olwaleero aleeteddwa mu kkooti era ku makya oluleeteddwa mu kkooti omulamuzi abasindiseeko mu luwummula nga balina okuba nga badda by ssaawa 8. Martha Karua abadde afunye omukisa also okubeera part of this court session olutuuse ku kisaawe Entebbe baganye stampinga mu passport ye emukkiriza okuyingira mu Uganda. Akomye ku immigration we batyo ne bamusindika abenga addayo mu ggwanga erya Kenya. Martha Karua is not a normal lawyer oba a normal human being nga betumanyi. Martha Karua ono abadde munnamateeka mu ggwanga erya Kenya okumala ebbanga era mujjukira mu kalulu akali wakati w'omugenzi Raila Odinga ng'avuganya ne William Ruto. Martha Karua yavuganya ne Raila Odinga nga vice we. E Kenya it is quite different. Nti waba esimbawo president ne vice president babeera bonna nga banoonya akalulu. Singa ne Uganda ti president yesimbawo olumala n'alonda vice president. So mu kalulu akali akakasa mmeme ensika ebelivinga nti Raila Odinga yakalya omukyala Martha Karua yali running mate wa Raila Odinga. Era kino kimufuula omukyalo ow'enkizo ow'amaanyi ennyo. Era many of the Kenyans believe Martha Karua is likely to be the first female president of Kenya singa Katonda abanga amuwadde obulamu. Martha Karua abadde munywanyi nnyo wa Ssaalongo Erias Lukwago. Era ne baali balonchinga ekibiina kyabwe mu ggwanga erya Kenya, Martha Karua ya invitinga Erias Lukwago nga omu ku bagenyi okuva Uganda. Omusango gwa Dr. Kano Kizza Besigye we gwatuukawo, Martha Karua decided to join the team ewolereza Dr. Kizza Besigye ne Obed Lutale. Olunaku olwaleero Martha Karua asazeewo okujja okubeererawo koligi munne Erias Lukwago wabula olutuuse ku kisaawe Entebbe ne bamugaana okuyingira. Ekisinza okwewuunya okumugaana oyingira, it is not that bad, naye tebamuwadde any reason lwaki bamuganye okuyingira. Now abasinga bayinza okugamba nti bannaye nga tulabye, I strongly believe nganze omuntu alabire ewala kino kiina engeri gye kigenda okuyamba mu musango gwa Erias Lukwago. Lwaki? Omusango gwa Erias Lukwago yes gubaddewo, naye amazima international community ebale tuguwadde nnyo attention newankubadde nga bagezezaako posting emikutu egy'amaanyi, naye the fact that baganye Martha Karua okuyingira mu ggwanga Uganda, and I strongly believe abadde azze naye kwegatta ku ttiimu egenda okuwolereza Ssaalongo Erias Lukwago. Ssaalongo Erias Lukwago omusango gwe bamuvunaana kigambibwa mbu yamanya nti Kano Kizza Besigye ne Obed Lutale bagenda committinga treason. Kano Kizza Besigye bakwatibwa okuva mu ggwanga erya Kenya, Martha Karua gy'ava ne baleetebwa Uganda. So Martha Karua okuba nti naye ali ku musango guno ogwa Kizza Besigye nakyo kiina kye kigattako. So bassebo ne bannyabo abatulaba, Erias Lukwago kigambibwa mbu yamanya ku musango gwa treason Kano Kizza Besigye gwe yali agenda okukomitinga wabula n'ataloopa. Kati wozza omusango bwe gutyo baguyita misprision of treason. Wamanya ku treason naye n'otawaabira ate n'osigala nga gw'omu ku bapulida ba Kano Kizza Besigye. Kano Kizza Besigye abadde mukomera almost ndowooza agenda myaka 2. Erias Lukwago olwakwatibwa Muhoozi Kainerugaba yakuumibwa somewhere for some time,
then ne bamuproducing eri police nemutwala mu kooti, ekkooti eyamusalira okugenda kwa limanda ate akomezebwewo olunaku olwaleero. Bukedde nga bulijjo amagye nga gayiriddwa ku kkooti e Makindye, wabula ne bannakyukakyuka bannayuganda babaddewo mu bungi okwongera ate okulaba nga munnaabwe babeera nga bamulwanirira. Bannamateeka ba Erias Lukwago okuli Medal Lubega Sseggona, Nabeko Kanso Muyizi n'abalala bangi nnyo babaddewo, wabula omulamuzi abasindiseeko mu luwummula ekkooti yakuddamu ssaawa 8. Mu genfuna kigambibwa nti mu ssaawa 8 omulamuzi wagenda okusalawo either Erias Lukwago aweebwa bail asobole okuba nga awoza nga ava waka, because okusinziira ku bannamateeka be nga bakulembeddwa Medal Lubega Sseggona bagamba nti embeera ya Erias Lukwago mbi nnyo, teyeetaaga kubeera mu kkomera. Era ne mu kkomera gy'abadde babadde bamuwa special treatment, naye nga bagamba tekimala, embeera egyalimu teyeetaaga kuba nga alimu eyo mbeera. So tusuubira okuba nga either omulamuzi amuwa bail oba si kyo ng'omulamuzi amusigaza mu kkomera. Kino kigenda beera kitya? Kigenda beera bwe kiti: Erias Lukwago okuweebwa bail ku musango gwa mistreason of prison. Kino kiyinza okuleetawo enjogera mu bannayuganda ezimu, because there are so many people abaasibwa naye nga tebaweereddwa mukisa kubanga beeyimirirwa, newankubadde nga ssemateeka abakkiriza okweyimirirwa. Erias Lukwago yabaguddeko olwaleero nga munnamateeka ate nga alina abalooya bangi nnyo. It is also possible okumumma bail n'addizibwayo mu kkooti, naye singa Erias Lukwago kamutanda, God forbid, nafuna anything that happens to him, I don't know how these people are going to answer, because bannamateeka bafayirinze buli kimu, bategezezza omulamuzi embeera Lukwago gy'alimu n'olunaku lwe baamukwata, mbu ab'eŋŋanda ze bagamba ab'amagye kale mu mutwale n'eddagala lye ly'alina okumira. So tulinda ku ssaawa 8, naye nga looya we, omu ku balooya babadde akola nabo Martha Kaluwa okuva mu ggwanga erya Kenya, agaaniddwa okuyingira eggwanga erya Uganda. We expect other lawyers from different parts of the world okujja okubawo, because guno omusango munene nnyo. Lukwago Erias y'omu ku balooya abasinga okuba ab'erinnya mu ggwanga Uganda. So simanyi oba akantu bano okukwata Lukwago kiyinza obbazaalira akabasa, only God knows. Keep yourself glued on to Verse Strange 256 Empire Online TV for more updates on this story. Tugenda batukutuusaako buli kimu, trust me. Gwe kakkana sharing, subscribing, tapping a notification bell.